Balamusizza mwenna Bannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu neevaayo n'esalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye, naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata. Mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye, ate si yekka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kw'ettonde ya Museveni naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yekka, wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka, ffenna abaagala enfuga ennungi mu wano mu Uganda. Era njagala mmanye nti tegwokyanjwa emu, bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala, ajja kubeera either gwe oba nze. Kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu eky'obutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe twasala entotto ne bannange okubaako kye tukola. Nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula, kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu. Bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka gagobererwa nga bannaffe bano bateebwa aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Yuji salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tuwaze okulayika nti mutambula naffe nabo ekito tubasaba okusubscribinga kikulu, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe. Twongera okulayika nti tutambula ffenna wakati mu kuba tochi n'okutunuulira amawulire nga bwe bagatambudde mu nyaffe Uganda mu aspects zonna, kisawe kya bya bukulembeze, kisawe kya bya bufuzi eggwanga Uganda. Tutunulayo entertainment wabaye ekikoze gulire oba oliawo nayo tutunulayo ne tutanya wamu n'okudiscussinga ku gulire eyo. Lunaku lwayo tutandise n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ki National Unity Platform. Obubaka bwe ndowooza butegeerekeze bulungi nnyo, bw'abadde agatta eddoboozi ku maloboozi ag'Abannayuganda abayitirivu oba oliawo abaagala okuyimbulwa kwa owekitiibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Ono nno yasindikibwa eruzira wali era nga court martial oba kooti y'ekinnamagye be bamusindika. Jjukira nti gye buvuddeko awo high court oba kooti enkulu yavaayo negamba nti ekya court martial oba kooti y'ekinnamagye okuwozesa abantu bwe bulijjo kibadde kikolebwa mu bukyamu, era nebasaba mbagirawo obutaddamu abantu ba bulijjo kubawozesa mu kooti ez'ekinnamagye. Kooti ez'ekinnamagye zisigale nga z'abamagye zikole oba oliawo ekyo ekyazitonzaawo, ne kooti ez'abantu zikole emirimu gyazo. Era kooti oluvannyuma lw'ekiragiro kyayo kyategeka bulungi nnyo nti abasibe bonna abaasindikibwa mu makomera ag'enjawulo mu Uganda wano balina okulayika nti bayimbulwa. Bwe baba nga baasibibwa kooti ya kinnamagye balina okuyimbulwa. Then government oba oliawo bw'eba ekakasanga ena n'obujulizi nti abantu bano emisango kooti y'amagye gye yasinzirako basindika mabooso oba basindika makomera ag'enjawulo bagiza eddemu ebawawaabire mu kooti ez'abantu oba civilian courts, eyo gye baba baleeta obujulizi obuluma abantu bano. Ne mu kaseera kano abo kiba nti kooti enkulu yavaayo n'ekiragiro ekyo namutaayika oba ekiragiro ekinene bwe kityo. Kitegeeza nti abantu bonna abaasindikibwa mu makomera ag'enjawulo nga baasindikibwayo kooti y'amagye mu kaseera kano baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Jjukira nti kooti bwe yamala okusalawo eggoye twalaba oba oliawo statement yakolebwa omukulembeze nga teyali mu mativu n'ekyasalibwawo kooti. N'olunaku olw'ejjo lwennyini CDF Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ateeka ekiwandiiko ku Twitter ekyennyamizza abantu bonna
oba oli awo abakkiriza mu nfuga ey'amateeka ng'agamba nti kwa high court erina okuvaayo n'emwetondera mbu ne bannayuganda ab'enjawulo ng'ekikola mu ngeri ya kiwandiiko, otherwise ebinaddirira be banaabimanya. So mu speech eyo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku maloboozi ga bannayuganda n'agamba nti bannange omuneesuulirayo gwa naggamba leero kiri ku Dr. Kanokyeza Besigye, gwe bw'onaasirika enkya kijja kubeera ku ggwe, wabula tojja kubeerako na maloboozi oba oli awo ganaakulwanirira, kuba ensi gye tulimu eraze nti oba oli awo kukwata ne bakuteeka amakomera kyafuukidde ddala kyalayisi nnyo. So mu mbeera ezifaananako bwe ziti ekisinga okulabika nti kyennyamiza kwe kulabika nti kkooti enkulu esobola okuvaayo n'ekiragiro bwe kiti ekinene ne kinyoomebwa oba ne kirabika nti kityoboolebwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So bannayuganda mulina okulabika nti musitula amaloboozi okulabika nti Dr. Kanokyeza Besigye afuna obujjanjabi. Nnaku ntono emabega yalabiseeko mu kkooti, bamukomezaawo mu kkooti, naye nekiraga nti embeera gye yabaddemu ekyamazima yabadde mbi nnyo nga bw'omutumya physically alaga nti tayimiridde bulungi health wise. Yeetaaga okulabika nti afuna obujjanjabi, era abafamire ye baavuddeyo nga basaba omuntu waabwe ayimbulwe asobole okulabika nti afuna obujjanjabi. Era n'ekkomera ly'e Luzira lyawandiikidde oba oli awo abafamire ekiwandiiko nga libasaba Dr. Kanokyeza Besigye personal doctor we ajje alabike nti amuwa obujjanjabi. Kitegeeza nti ddala kituufu embeera omusajja gy'alimu mu kkomera si nnungi, ne bwe kiba nti waliwo ekkubo erisobola okulabika nti omukulembeze ng'oyo alina abamukkiririzaamu afuluma n'afuna obujjanjabi. I think kyekyandikoleddwa okusinga omuntu okonkomalireyo mu kkomera obulwadde ne bumutabukako. Kyekyo ekyatuuka ku muganda waffe the late Honorable Muhammad Seggirinya. Mbeera zaali bwe zityo. Abantu abo oba oli awo banene mu ggwanga. Bwe kiba nti abantu abanene mu ggwanga basobola okubamma access oba okubawa beyiro, naddala ng'obujulizi tebunnafuluma, akulaze nti embeera gy'alimu ku sayidi ey'obulamu teyimiridde bulungi, lwaki oba tomuwa beyiro n'afuluma? Bw'afuluma n'afuna obujjanjabi ng'ensonga oba emisango egimuvunaana bwe gigenda mu maaso, kuba batasobola kudduka. Omuntu yenna nga mutuuze mugundiivu mu ggwanga bw'aba nga asobola okummibwa beyiro, kateebereza gwe kimbuyege. Ebuvuddeko awo era twalina eggulire litambula ng'omukulembeze w'eggwanga aga nti beyiro zino zeetaaga okuviirawo ddala. So statement zonna ezijja zikolebwa zennyamiza era zeeraliikiriza naddala enfuga ey'amateeka. So retired Colonel Dr. Kizza Besigye yakwatibwa nga bamujja mu ggwanga erya Kenya. Bagamba nti oba oli awo yalina olukwe olunene lwe yalina okulabika, lwe yalina oba lwe yali apanga ng'ekigendererwa kyalyo kyali kyakusuula gavumenti eno nakifuba oba nammundu. Bamujja mu ggwanga lya Kenya. Ebitongole by'okwerinda ebya wano byakolagana n'ebyeri ne basalako hotel mwe yali ne bamuleeta. Mu kumuleeta kipayopayo bamusimbirawo mu kooti maasho oba kooti ey'ekinnamagye. Kooti ey'ekinnamagye n'emusalirasalira mangu awo kakana nga bamukanyuze mu kkomera e Luzira. Gyakulumuludde nno emyezi egiwerera ddala 3 ng'ali eyo. So obujulizi tebuliiwo. High Court yavuddeyo negamba nti abantu bonna abaakwatibwa oba abaasimbibwa maaso ga kkooti ey'ekinnamagye bateebwe, then gavumenti bw'eba erina emisango gyonna gyekakasa nti bazza babatwale mu kkooti eza bulijjo ezo oba kkooti eziwozesa ba civilians oba abantu ba bulijjo zibawozese. Wabaawo obusango obujulizi obubaluma bakangavulwe ng'era omuntu yenna bw'ateekeddwa okukangavulwa mu mateeka. Naye obanga tebuliiwo era bateebwe, kuba omuntu okusindikibwa mu kkomera asindikibwayo na bujulizi buba bumuluma kuugwo omusango gwe baba bamulumiriza nti yazza. Wabula omusango ogwo bwe gutabaawo
automatically era omuntu aba alina okulabika nti akola ki ateebwa. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Dr. Kizza Besigye musajja wattu baamukwata ne bamuteekayo. Saawa zino obujulizi obw'enkukunala tebunnavaayo, naye akyaliyo, embeera ye y'ebyobulamu mbi. So kino ekituuse ku Dr. Kano Kizza Besigye, I think bannayuganda twebuuliridde nakyo nti ddala kituufu munnaffe bw'aba mu kkomera ng'ali yabonaabona atuuse ne ku ssa ery'okuba nti obulamu bwe tebuyimiridde bulungi, wabula n'atawaaba mwaganya kufuluma kufuna bujjanjabi, ng'ate bwa ddaala ddene nnyo, muntu mugundiivu nnyo mu ggwanga, bwe kinaagwa ku ggwe omuntu wa bulijjo atalina kyali, ddala kituufu onaafuna access eyo efuluma okkomera okujja okufuna obujjanjabi. Ekyo kye kyandituleetedde bannayuganda ffenna okugatta eddoboozi kuli abakulembeze baffe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo okulabika nti tubanja okutebwa kwa Dr. Kano Kizza Besigye ateebwe afune obujjanjabi, ne ba political prisoners abalala oboolyawo baakwatibwa nsonga za byabufuzi ne bagamba nti oboolyawo balina ensonga ebintu bye baakola. Abamu baabakwata mbu bambala ebyamagye nga ba Bobby Yanga, Bamachete bakyaliyo, Bakalanzi bakyaliyo. So abo abantu bonna bwe baba bamaze ebbanga, abamu lya myaka 4, abalala myaka 2, abalala mwaka gumu nga bali mu kkomera eyo, naye nga n'obujulizi abaabawawaabira obujulizi tebabuyina. Lwaki abantu abo tebateebwa? Be batadde recently awo baabata nga bagamba baavaayo n'obujulizi nga baga nti baabakaka bukasi okukkiriza emisango gye baali babataddeko, nga ba Olivia Lutaya. Sanya yavaayo ng'ayogera olulimi lulala, wabula ebbanga lyamaze ebweru yatuuka n'ayogera amazima n'aga nti ffe twakkiriza emisango egyo lwakuba nti abasajja baali batubonereza emyaka 4 miramba nga tuli mu kkomera, mutuufu twatendewalirwa nga twagala kufuluma, naye ebintu byonna oboolyawo bye batuteekako bye baga nti tukkirize baali batuwaayiriza nsonga za byabufuzi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abo baateebwa, naye ne bavaayo era nga bakakasa bulungi nnyo nti gavumenti oboolyawo ab'ebitongole ebikuuma ddembe n'abakozi mu gavumenti be babateekako akazito okulabika nti bakkiriza egyo emisango, naye tebaagiza. Kati abakyaliyo nga Bamachete, abakyaliyo nga Bakalanzi, abakyaliyo nga Bobby Yanga n'abalala bangi nnyo, omuli n'omu ku banene retired Kano Dr. Kizza Besigye. Bwe kiba nga obujulizi obubaluma tebuliiwo, lwaki tebateebwa? Ye bwe kiba nti kkooti ensukkulumu yasazeewo, kkooti enkulu yasazeewo abantu bano balabike nti bafuluma, lwaki tebafuluma? Ne baddizibwa kale mu kkooti eziwozesa abantu ba bulijjo, kuba kkooti eziwozesa abantu ba bulijjo ng'oggyeko kkooti z'amagye zo zitambulira nnyo ku bujulizi. Gwawawaabidde abantu bano olina obujulizi obubaluma, buba tebuliiwo. Atisti abantu abo basobola okulabika nti bateebwa kakalu ka kkooti ne baddayo mu bantu baabwe abalinamu obukosefukosefu oboolyawo ne bafuna obujjanjabi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo statement ate ezikolebwa abakulu mu magye zitiibwa, naddala akulira amagye ow'oku ntikko. Bwe kiba nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa nga kati ssaawa zino gyali, naye nga CDF omulambo ow'eggwanga avaayo n'akola statement n'agamba oyo temumusuubira, okuggyako ajja kufulumira mu coffin. Kitegeeza ajja kufuluma mufu mu kkomera. Kyokka ate mu kaseera kano musajja wattu apookya n'obulwadde, obulwadde bumuluma ne ku maaso bulabika okusinziira ku bifaananyi bye twalabye. Kyokka ate balemeddwa okulabika nti bamuta, okulabika nti afuna obujjanjabi ebweru. So bw'abanga CDF yakola statement n'aga nti omusajja ono ajja fulumira mu coffin, ddala kituufu omusajja taafulumire mu coffin? Segirinya kyali kyakulabirako ky'amaanyi. Musajja wattu yakandanga kaaba, bannange bante ngende nfuna obujjanjabi, ebigere bivunze, obulamu sirina. Baamutambuza batyo era bwe baamala ne bamuta, ndowooza nga amaze okuggwaayo era teyaddamu kweyagala,
bamuzunzanga mu malwaliro wuyo Nairobi wuno wanu obulamu bwe tebwaddamu kulabika nti busigala kyekimu paka Mungu we yamujjulula. So CDF bw'abanga avaayo n'akola statement nti omukulu ajja fulumira mu coffin, olwo ne yakola statement n'agamba nti tujja muteeka kalabba ku Heroes Day omutwe guleebeete. Statement ezo zizze zeewanisa emitima gy'Abannayuganda naddala abakkiririza mu retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abazze batambulira ku side ey'enkyukakyuka kuba si mutene. Bannayuganda bangi bazze bamuteekamu obwesigwe, bazze bamulonda enfunda ez'enjawulo era nga bakakasa nti omu ku ba freedom fighters abagundiivu Uganda be yali ebadde nabo. So bwe wabanga waliwo chance yonna ffenna bwe tubanga twagala mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda, ffenna bwe tubanga twagala obuuli awo Uganda etambule nga bweteekeddwa okutambula, lwaki abantu nga bano ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye tebabawo obujjanjabi bwe bateekeddwa offuna? Ye lwaki ekiragiro kya kkooti enkulu kinyoomoolwa ne kitooboolebwa? Eggulire libadde litambulatambula nti abamu ku ba MPs oba bammemba ba parliament aba NRM basisinkana omukulu ekyankwanza eyo, ng'era ebimu ku byabasisinkanya kwe kulabika nti balina etteeka lye baagala okuleeta. Kkooti y'amagye eno bagifuule kkooti esobola okuwozesa buli muntu, sijuyi munnamagye sijuyi si munnamagye. So ekyo nakyo kiri mu pipeline, naye ng'abatunizi b'ensonga n'abazidigesting obulungi baga nti balina oba oli awo abantu be batagetinze. Abantu be batagetinze be baliwa? Be bannabyabufuzi ababavuganya, nga bajja kuteekako emisango gya kuyeekera gavumenti automatically bakutwale mu kkooti y'ekinnamagye ekuwozese ekuteeke emabega w'emitayimbwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga mu mawanga gonna agakoze court martial zibaamu, tetuganye, naye court martial zikola mirimu egyo egyagitonzaawo kwe kulabika nti bakangavvula bannamagye ababa bakoze ebitatambulira ku mateeka agafuga bannamagye. N'abantu ba bulijjo nabo bawozesebwa mu kkooti ez'abantu ba bulijjo. Ekyokulabirako baakwata omukulu Jamiru Mukulu nga bagamba nti ekigendererwa kye kyali kyakulivvula gavumenti n'amaanyi. Lwaki Jamiru Mukulu yawozesebwa mu kkooti ez'abantu ba bulijjo ng'ate ye balina n'obujulizi bwe bagamba nti obujulizi babuyina, omusajja ddala kituufu enteekateeka ye yali namutayiika era bali mu kugukulagana n'abantu be aba ADF balumbagana wano na wali nga bakakasa nti abasajja n'ebyokulwanyisa babiina, naye ye ali mu kkooti ya bulijjo, kkooti z'abantu ba bulijjo. Kyokka ate abantu nga Bobi Wine be bagaa nti baakwata bukwasi na baleeti oba oliawo na overalls zino emmyufu, ate bo bali mu kkooti martial yebawozesa. Abantu nga Bamacheta, abantu nga Bakalanzi, retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye tewali bujulizi bwonna bulaga nti oba oliawo yalina ebyokulwanyisa. Bagamba nti bamukwata ne pisito mu ggwanga ly'e Kenya. Oba nga bamukwata ne pisito mu ggwanga ly'e Kenya yali ekosa bannayuganda oba yali ekosa bannakenya, kitegeeza nti ab'e Kenya be bandimuvunaanyi. Naye oba nga ate baamuleeta kipayopayo paka mu kkooti martial ng'ate bamuvunaana pisito gye yali nayo mu ggwanga lya Kenya si erya Uganda. Mutuufu awo wabaawo ebibuuzo ebyetaaga ansa. So bannayuganda leero ekiri kuba n'abantu ba political prisoners oba abantu bano abaakwatibwa ne batwala mu kkooti ey'ekinnamagye, leero kiri ku bbo naye bw'otasitula ddoboozi kuligattana kuvumirira kintu kino ne kkooti enkulu High Court kye yavumirira era n'ejjawo nega nti tekiteekeddwa kubaawo, butuufu oba mulyaza amaanya oba toyagaliza ggwanga lino kulabika nti litambula mu ngeri
girina okutambulamu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo kiri eri bannayuganda okulabika nti mufumiitiriza ku bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde n'ebyabannayuganda ab'enjawulo oba oli awo abavumirira embeera nga bw'etambula ddala ku basibe abaasibibwa kkooti y'ekinnamagye, ate nga kkooti y'ekinnamagye ekyamazima kati ssaawa zino okuwozesa abantu ba civilians oba okubanga waliyo abali mu kkomera nga ye yabasindikayo kiri mu bumenyi bw'amateeka. Butuufu leero kiri ku ono naye enkya kijja kutuukako. Bwe kinaakutuukako nga tewavaayo kusitula ddoboozi lyo ku bano be kiri mu kuafectinga ssaawa zino, ojja kulabika nti weenenyanga wekka. So bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ku ggulire lino erya court martial erya retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala. Bobi Wine yavuddeyo n'agatta eddoboozi ly'eddene ku maloboozi g'abannayuganda ab'enjawulo abavumirira ekintu kino ne sekuvumirira yenna. Ganja Fad ge mannya ku Credible Media yujjigwe mukutu. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongera ate okulayika nti tubaweereza amawulire ageesigika mu aspects zonna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.